Ensonga y'okukebeza abaana endagabutonde ekutte wansi ne waggulu era nga kati etuuse ne mu ssetteeserezo w'eggwanga. Olwaleero amyuka sipiika wa Palamenti Thomas Tayebwa avuddeyo n'ategeeza nga bwe weetaagisaawo enkola okulungamya ebyokukebera ndagabutonde oba empembera lulyo. Right Honourable Prime Minister, you need to come out, you guide the nation, because what is going on, innocent children are falling victims. You don't know what your parents were doing, you don't know what ever happened. All of a sudden you see someone saying, stop using my name. Someone is saying, bring back your national ID. It bears my name. Tayebwa ategeezezza ng'eddembe ly'abaana bwe lyongedde okulinnyirirwa mu mbeera eno, so nga waliwo n'abamu ku basajja abatuuse ku ndebolebo y'okwekola ekikyamu singa ebiva biraga nti abaana si baabwe. Ugandans are very sharp. Now in every corner you're going to have a DNA laboratory. So we want to know, how is this regulated? How should it be handled? Eky'okussaawo enkola enalungamya ebyokukebeza ndagabutonde kiwagiddwa abamu ku babaka, wabula ng'abalala balowooza nti singa kisoboka abasajja bandibyewaze olw'engeri gye bisattuluddemu amaka. Njagala okusaba abaami baffe bannayuganda yonna gye muli abasajja, mbasaba mukuze bukuza abaana be tuba tubawadde. Batata baffe bajjajja baffe baakuzanga abaana abatali baabwe nga tebabamanyi, abamu nga bava ku mirirwano naye nga baabaleeta bakyala baabwe babawa nti be babazaala ne babakuza. Baafa tebaafa. Tukuza abaana babafa basi baffe, kubanga ne mu nsi muno tulabye nti omuntu osanga omuntu ng'akuyamba nga sitatisi wowo. Kati okukuza omwana buvunaanyizibwa bwa muntu yenna mu Uganda, buli muntu ali responsible. Kitegeeza ddala. Nze akuzaala. Kati bino bya ddala nze akuzaala. Minisitule ya Health yandibadde yavuddeyo dda n'egayidinga abantu wawe baraga. Kubanga emirundi gyonna gye tulabye abantu abagenda ku DNA either bagende nga tebaagala kulabirira abaana oba banoonya property balina kye banoonya. Waliwo abalala abaagala wasibwewo etteeka ng'omuntu okukebeza ndagabutonde alina kusooka kufuna lusso okuva mu kkooti. Ekigwawo kikutula omutima gw'omuntu nnyo. So singa tunayita mu kkooti yo process, omuntu amanye nti waliwo ensonga emutwaza abaana ku DNA, obwongo bw'omuntu bugenda bweteekateeka nti ngumidde kyole kinajja naye kino ekigwawo obugwi kikyamu. Kino waliwo abakirabye obulala nga bagamba nti kijja kulemesa bangi okumanya obuzaale bw'abaana be balina. Ababaka bwe badda wano ne batandika okugamba nti ate ekikola bubi bakiwere no kiwera biki. Lwaki ate bwe bibeera mu misango tebagamba bwe batyo, guba musango, kubanga n'omuntu aba yazaala muntu w'omulala oba oli awo guba musango naye, because elopement and other things naye nga teyafunibwa mu kaseera ako. So nze bwe boogera bwe batyo ndabanga aboogera ebintu nga bali mutulo, si kituufu. Kyekyo DNA zirina okukeberebwa. Ekyetaagisa kyokka kumanya nti amalwaliro gano agafulumizza results zino gali accredited. Bagamba nti okukebeza ndagabutonde tekutandise jjojjuuzi, nga n'olwekyo abantu tebalina kukugirwa mu ngeri yonna. Mu buwangwa bwaffe mu nsi, Traditional African Society, wabeerangawo enkola ey'okutegeera omwana ali mu famire yaabwe oba si wa famire. Baakeberanga ebigere by'abaana, ne bakebera engalo, ne bayita ne ssenga ajja akebere omwana alabe omwana ono watwaha oba siye. Kitegeerekese nga gavumenti bw'egenda okuvaayo n'olukalala lw'ebifo oba amalwaliro ageesigika, abantu we basobola okugenda okukebeza ndagabutonde. Because it could be possible that people are running to clinics and labs which are not accredited by the Ministry of Health and could be giving even false results. So the Minister of Health promised that within 2 weeks she will come to Parliament, even now through the Lead of Government Business, to give a list of laboratories which are accredited.
ensonga y'okukebeza ndagabutonde oba empembera lulyo erabika ng'ekyaliwo nnyo era nga buli omu agirowoozaako bubwe wabula nga n'abagyettanira nabo bamalirivu okulaba nga bamanya ekituufu ku baana baabwe kubanga bulijjo tomanyi bwenzaala kuguza omutuutuuli.